Kadama yakubidwa kitalaate bibinyo eyo omuyimbi ye ebye bikaye ate Waikibenda akaye agamba nti Yesu akusa mukono Jose Chameleon sibirungi eno ajiwero senyonyi akamude edobozi nkugambye ebya kisacha mukama yalondedwa ate nabyo byeyongedde okubijja bingi mbikuletedde beyond the newsroom nkusaba busabi nga bweli enkola yafe video eno soko jimpereka like wenne ya subscribing edda nkwebaza bwebaza webale ekyo kibagenda maaso n'okuberanga okola kati atana ba subscribinga nkusaba subscribinga tutambuze buterevu ensonga zino olunaku olwaleero warema masanyu gokka ate nebisinga kawo byenkuletedde wabula njagala soko okujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dua agamba nti no gwe wenna ali eyo ng'olina ebizibu ebyenjawulo wali ogenda maaso n'okuberanga akolako era esimu ye weriawo ku screen esembeyo 11 mu ngeri emu nayagala olanga naffe weri esimu yaffe esembe ya 5 awo ku screen then higher level to one travel agency bagamba nti beba bimala byonna kakati no njagala tutandikireko waneeno ku Kadama mwana mwala Shukran nkugambye ebibye bibinyo side zeyo oluvanyuma lwogenda maaso n'okuberanga akubwa bubinyo wetwogerera kakano era tuyinza okugamba nti no wetwogerera ebibye sibirungi yadde n'akamu amawulire agavaayo agamugalaga nti alabika aseza omuka ogw'enkomerero okujjako kumusabira obusabizi katubifune byonna kati mbona namukwata namukuba namukalula namuleta namukasuka ku madala namukulula ku madala but okubotyo omwana wa muno botyo she's a mother I know omwana we muto omulese omwana wo mwala nakugamba jalo ogenda kunzita ndeka n'omugambo oba ofofe really omwana wa muno n'omutuusa mwene embeera omuwala nnyumiriza ebintu naye mpulira meni mwagala ki akuteyo cheating ate oyagala omutte n'obulamu bumulese think about her family nkedde ku makya nga bagamba tukebedde mu ssimu ye tulaba gwe yasembyeyo okwogera naye are you her sister ne bagamba I'm her friend ne bangamba maybe she's dead banange empunze era abantu benjogeddeko nabo ku makya nga byenjogera tebikwatagana naye mutima ne ngamba no tayinza kubanga afudde ne bansindikira ebifaananyi bye waggulu byonna Jose Chameleon aliko naye byatutegeeza ate oluyi luneeno lwennyini amba mwebalenya abandowoozaako olumu nange mbalowoozaako once in a while ne babeeraawo Chameleon ali kuki ali kuzeewa olaba nze neevaako sikyerowoozaako ndowooza ku musajja ono fefe busi ebya Fiki Gaza okugenda maaso n'okubeeranga akwatibwa si birungi side zeeyo ate era wetwogerera kaakano bikaye Fiki Gaza okusinziira kwoyo eyali amutute promoter atubuulidde biki ebiriwo mu komera gyali omuyimbi yayimbye yadde alina okuyimba show 3 yadde alina okuyimba show ey'Eriyadi ye Capital City then waliwo okuva Eriyadi waliwo gye bayita Eddamaamu okuva Eriyadi ogenda Eddamaamu ziriwo kilomita nga 600 show ey'okubiri then ng'alina okuyimba show ye Jidda okuva Eddamaamu ogenda Jidda ziriwo essaawa nga 12 mayiro nga 10 plus kilomita nga 10 plus kati okubiyisa mu bwangu show Eriyadi yawedde bulungi ne bamuvuga ne bamutwala Eriyadi ng'alina omwami bamuyita Juma alina nnyini bomu event alabika yategeka sheeyo kati show Eddamaamu yabadde yaletimuko yabadde yaletimuko na tanapu y'abantu kubanga nsaabaddewo ku gulawundi engeri gye ndi mu contract bati nabadde wizini omwo kati omwimbi yabadde yakagenda ku stage ssaawa nga 9 ez'ekiro nga yakayimba ennyimba nga 2 poliisi nejja kati lwaki poliisi ejja nti show ze Saudi abasaudi
tebakkiriza ebyo byashobya era abayimbi waba agenda e Saudi agenda nga omulambuzi tebamukiriyalinga nga muyimbi kati Abasaudi balaba abantu nga bakuŋŋaanye mu ezo baziyita isirahali zibanga Robert bo bazikazaako istiraha kati ebiseera ebisinga zibeerako omwenge shisha bamutabikamu ebintuntu kati bajja ebiseera ebisinga okukwata abantu ababitegese kuba tebabikkiriza tebiri mu bateeka kati poliisi bwe yazze wali omwami bamuyita John drive oyo aludde nnyo saidi ze ye Damaamu kati naggalawo oluggi n'agenda n'agamba Juma CEO nannyini event nti no poliisi etusazeeko kati poliisi basalako balina okudduka lwa nsonga babeerawo ebiseera ebisinga wayinza okubeerawo walagi ensonga bwegambye teziri mu mateeka waliwo abantu abamu olusa organizing esho tebalina bulungi bisoma kati baba balina okusooka okusaasaana awo kati ekyomukisa omulungi ne bakiriyalinga omuyimbi ye ne bamuggyawo ku stage poliisi teyamukute omuyimbi n'avaawo n'oyo CEO Juma kati omuyimbi ne bamutwala ku wootero kati flight ye emutwala e Jeddah yabadde ebulako essaawa ng'emu kuva e Damaamu agende e Jeddah kuba tosobola kuvuga omuloko alina kulinnyawo nnyonyi ne bamukiriyalinga bulungi n'agenda ne ku kisaawe kati John n'amuvuga n'amutwala ku kisaawe ne bacekinga byonna n'alinnya n'agenda e Jeddah kati omuyimbi ate bamukwatidde Jeddah ng'amaze otuuka e Jeddah yes ng'amaze otuuka e Jeddah kati kyenkyagezaako wanene okufinding out okubira ku bakyali bange abali e Jeddah okumanya nti e Jeddah era baamukutte ali ku show e Jeddah baamusaba kubanga ekiyinza omukwasa e Jeddah biri ebintu bibiri ekisooka poliisi kubasalako nga bali mu isaha nga bali mu kuyimba nga ennaku ennyonyoddwa nene ebeera mu isaha olumu poliisi byebe finding out nti sho tezikkirizibwa ekyokubiri kyesima bamukwatidde e Jeddah kubanga eseera esinga bayinza omutuukiza e Jeddah mu kiyumba ky'omuntu like ebyumba mubeeramu abakazi mubeeramu oluusi omwe kati poliisi eyinza okujja nga esazeeko kiyumba nga eri mu operation zaayo ekwata buli alimu nekwata buli alimu jjukira kati gwe wasomye visa era gwe oli mulambuzi oli singa ate bakusanze n'abakazi fine oba olina okunnyonnyola abakazi mbadde mukola nabo ki badde ekirungi baba tebakusangidde mu action okukivaamu kyangu tekiba na buzibu bira beesoma oli mulambuzi tolina buzibu bwonna gubamaani bakutaana okumawe wamu kati bane bakutte nabo batalina bisoma nabo bannyonnyola lwabwe kati ekiyinza okuleetawo gundi ey'amaanyi ebibuuzo eby'amaanyi maybe obanga bamukwatidde ku show Lady Handed ng'ali mu kuyimba ate nga visa eraga mulambuzi wabira n'ebyokunnyonnyola ebirala kati kyagezaako wano okufinding out nti kubanga challenge eri Saudi bannayuganda bano abategesi ba show bamanyi okweryamu enkwe like nze kasita nkola show n'ekwata ate nga waliwo munnange yagikola n'egaana kati beewendulira poliisi n'ekyolenso baba bakimanye nti baba bakimanye nti kati nti show teri perfect eteekwa okuba eriko walagi eriko biki kati beewendulira beeryamu nnyo enkwe kati tesimanyi oba beeriddemu nkwe bano ab'e Jeddah kuba promota tebakwatagana waliwo ab'e Jeddah waliwo ab'e Riyadh waliwo ab'e Damaamu Bizonto bigenze maaso n'okubeera nga bikuma omuliro ku full figure nkugambye full figure abanukudde ono nno takubye wabula atuze butuzi Akati nsomolodde embozi munnange olwatuuse otyo nga mukyala Nakangu atoyo yani temumanyi Nakangu simuwuliranga nako akolera bujingo mukyakye kanani nedda ku TV ye Nakangubi akola ne Senkubuge pulogulamu ki eyokubaca ku TV kati ate museka ki oyo ye full figure anti ye Nakangu full figure ye Nakangubi yes ye
nakangu nga tuliyitangako engeri gy'alina figa esinga ya Jasmine yeeyita full figa wabula alina figa eyo figa 8 oba nedda asussaamu nebeera figa ki tumuwe 42 wa figa 42 anti nnungi nnyo kati akitegedde kale genda mu maaso onnanga olwatuuse otyo olufiga wammwe ate waffe waawa olufiga wa maama Museveni ng'alinnya ku nnyonyi olwo alagako wa agenda buwalabu kukola bwakadaama nedda kulambulako yagenze Dubai alinnya ennyonyi ki alimu Emirates wulire sapaawo ne kirasi gy'alimu erina kuba ekonomi semo first class ng'ani amutwalayo takkirizibwa kutuulayo sente ezo azirina kyokka maama Fiina wamma ye yamututte mwatu ye yamututte kati koona emboozi gitandikire wa ng'asimbula entebe kantandikire waka ng'olugendo lwankya ekisookera ddala yamala wiiki nnamba nga yeegeza mu luzungu ate ng'afaaki mbu yali nti alowooza Dubai gy'alaga toyinza kutuukayo nga tomanyi luzungu Waiki Benda agambye nti abayimbi musaana ogenda maaso n'okubeera nga oba oliawo mwewalira ddala UAE kubanga si nnungi yadde nakamu. Laba Fiki Gaza ku ssimu ne Dr. Jose Chameleone nti jjajja nyamba Dr. Jose Chameleone then atera bwe tuvaawo. This is important. Amawulire genakafuna essaawa eno Fiki Gaza bamusibye yadde agenze kuyimba Saudi Arabia. Bukyanga nva Saudi Arabia sivanga mu kigambo kyogera ku show zange ze nalina Saudi Arabia. Naye njagala eno message etuuke eri muli muyimbi. Bwe babadde bakubuukinze, bwe baba bakusuubira okubuukinga bakubira ku masimu bisazeemu. Abantu abategeka show Saudi Arabia bannayuganda be basinga obubi. Bo bennyini tebeeyagaliza abo boolaba. Baliyo batono kyokka tebeeyagaliza mu kyofa okukwatagana. Ne bategekanga shows wamu buli omu n'afuna akasente. N'okyubanga okyusa bukyusa muyimbi. Baba beerwanyisa misana na kiro. Nkakasa olwaleero nti ne Fiki Gaza ekyamutuuseeko munne promoter omulala kulwanisa ono yategese Fiki. Waliwo ebyantuukako byali byebimu ntalo zaabo bafala. These people have small minds. Era njagala ndabula omuyimbi toyingira lwakasente ako toyingira ntalo z'Abawarabu. Wabawarabu bwe bakusiba. It's a very complicated country. So I advise you, please, cancel, give them their money. Until these people grow a brain, kuba basiru. Basiru zisinda balabako. Natuuka wali eri ku show zaabwe, nentunulira omwana nga balwanisa abaana abali bantegese, nga sibikiriza na bikiriza nti bano bannayuganda be babyekola. Mufulumya ensi mugenze mu nsi endala. Ne mbanga temweyagaliza. Ensi endala bwe zifuluma, abantu abale bafuluma ensi gye babazaala. Bamanye ennaku yaabwe beekwatirawo ne bekwatanga kitole ne baga twesitule. These people take each other down. Can you imagine calling police on a musician? Bayise police on a Ugandan musician. Kubanga afa kulemesa munne. Kati omuyimbi ali mu komera. Oramageza amatono gabano n'obutima obwo obutono obwo obujjuddeko. I don't know what these people are about. But for me, my message here is a short one. Musicians, cancel all your shows. My fans in Saudi Arabia, munansonyiwa nenze yunaga na laira siddamu kuyimbayo. Saagalira ddala bintu bya mutima mibi. Abantu abatasobola kulaba nti ensi yaffe etukyunya ekimala twandibadde tukwatagana gye tuba tutambudde twezimbe. You have an opportunity to make some money through musicians and you're busy fighting each other. And you're fighting like kids. Mulina ni tima mwagala kwetta. Horrible people. So, abayimbi bannange, cancel your shows. Bw'oba oli mugezi, cancel it. Paka nga bano abantu bakuze. They are the dumbest. Munansonyi okwesa olulimi olubi, ni bano abantu basiru. I cannot say it any other way. I'm very sorry, but this message needed to put. Saayogera bukyanga nvaayo, saanyega. But I was so disappointed in Ugandans. I was so disappointed. Bebe byange. Kisa kya Mukama awera ogenda maaso n'okubeera ng'afaafaagana na buli amuyisaamu amaaso okuva lwe yaweereddwa ekifo kyabwa deputy ekifo kya assistant ya RDC. Jjukira nti waliyo deputy RDC kakati bataddewo n'ekifo kya assistant RDC. Ebyo byonna tugenda maaso n'okubeera nga tubiyitamu mpola mpola. Banagomba mwe mulidde empanga. Mwe mugirina empanga. Omanyi omuntu wabawubira ku bantu bagamba omuntu wamwe abawubirako. Kati Museveni yabagonnomoddeko omuntu wamwe tabawubirako wabula abakunamirako. Abaganda muli mazzi
abakana muri matako muri mbwenye tomuza kwogera mufu kama tena vaye kwa message kungubaga katika tena vaye kwa message kungubaga kabe Bobi Wine mwe namba kuna midenga bwe mbogedde ne lutamaguzi ne banno mwe namba gwe mama nide mukabina kano yo ya assistant RDC wa mwe tabawubira ko wabula abakunamirako abagamu mulabiranga ddala. Olunaku lwa leero nina ensonga gye neemulugunyizaako mu parliament. Minister owa presidency owekitiibwa Milly Babalanda yagenze n'afulumya communication nti bawadde emirimu abantu 3 be bayise ba assistant RDCs. Kakati ffe tugamba ensonga eyo yazze etya kubanga already tulina ba RDCs tulina ba deputy RDCs buli district. Abantu abo bangi already era n'emirimu gye bakola tegitegeerekeka. Oluusi obasanga ku zi political talk shows nga bali eyo bakubira akadingidi NRM juza abamu babadde be batambuza registers za NRM kuganja emirimu gye basinga okukola RDC ne deputy RDCs. Kakati oyongeddeko abantu 2 mu buli district boyise assistant RDCs bagenda kukola ki? Yatugambye nti abantu abo okusookera ddala bagenda kukola mirimu gya patriotism, bagenda kukola mobilization then n'okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kati twebuuza mobilization yaki eyo ya NRM yaki kubanga abantu bano bagenda sasulibwa sente ya muwomusolo. Tebayinza kubanga bakola mirimu gya NRM ate nga basasulibwa sente ya muwomusolo nga ba civil servant. Ekyo tekikirizibwa ne mateeka. Era mulaba n'abantu be balonze bakaada abana ba NRM ababeera ku zi radio station na kinga bakubira NRM ekikopo mubafuule ba volunteers ku kitebe kyamwe kya NRM. Omuyimbi Chris Evans ali mu maziga nkugambye simanyi oba Chris eddiro aliko mukaba nze nawe nze byenjogerako bya ndongo business y'endongo najja mu ndongo ngamanyi nti tuli wamu kitegeera bw'osanga muyimbi muno naye omuntu tuli mu business nga wegayirira n'omuntu akuwe drop kitegeera n'osaba omuntu drop n'ogimubanja emyaka. Just the other day Gravity yachogerako nti drop Maini kyakoze Diana Nabatanzi koteka ate ne Spice Diana nkoko ekikola abaana baayo bibino mbikuleetedde nabyo gena mansi n'okubeera nga obiraba. Bantu bagenda kuzaala bonna bakitegeera nti kuzaala kwe kuliko. Waliwo abantu nga tugenda bafunisa embuto lwampaka. Olinganga asindika message. Flash. Ngenda menya abantu abo. Ngechwa tunaitaga bakwata bakwasitwa. Rain wontera mu group eyo genda kuva ku set ye. Tolimu. Kale. Menya. Spice Diana. Kuchwa chetaga mukwatu jamu kwatu mfuso tulampaka. Diana Nabatanzi. Oyo bamundekere. Njamu kola chemical. Shiba Kalungi. Florence Nampij. Owa BBS Telefine. Bana amajiga mwegasirira. Tubanonyeze eddagala tebaneetuuka beetuuka ne beeyisa tubakolera ekibanda mu abo obuwala oba bakyanoonya ennaku ennumala babwova mu nsi nga tozaddeyo ebimotoka bigwa. Finally, Edley Samsuza Edikenzo avuddemu omwasi ku bigenda maaso n'okubeera nga bitambula naddala ku lutalo oluli wakati w'aba producer n'abayimbi. Labayo Kenzo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera. Okay. Anyway, simanyi kyenyinza kugamba kubanga first and foremost maybe nyina mubuulira nti this fund was for the circle, artist circle, of which circle zikola bweziti abantu beekuŋŋaanya ne beekolamu omulimo for the common cause, most especially colleagues in business, abekukyala ewamu abakino kati ffe nga ba artists twekolamu omulimo ne bannaffe ne twekolamu sako. Bwe twekolamu sako eyo ne tuloobinga ky'omukisa omulungi gavumenti netuwuliriza
oba okitegedde buli muntu yenna nga memba owa sako kimukakatako okuba nga aganyirwamu mu sako eyo. Omuntu yenna nga si memba then oba tosobola kubeera qualified. Sente ezo gavumenti teyawa federation as a federation wabula yawa UNMF sako, Uganda Musicians Federation sako okitegedde. So si federation as in UNMF nti tubawadde sente zizino mugende nga muwa kubaki kubannammwe, wabula zino sente z'abamemba ba sako abatuula mu meeting, mu general meeting ne bateesa era bonna ekyokukola bakimanyi. Omuntu yenna nga memba wa sako ekyokukola akimanyi, ab'okutuukirira abamanyi. Junior Tamale Junior Mirundi enkugambye agenze maaso n'okubeera nga agulawo olutalo ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Kabaata. Byonna mbikuleetedde, nzikiriza tulabe ku Junior. Kakati Kabaata is an idiot. Kyekisooka. Because abasiru bakulowoozesa nti you can lower your standard. Omanyi bw'ojja ku app ezo ng'olina ekikyoleese eky'amaanyi. These idiots think you'll lower your standard. Okolenga bo. Okitegera. I can't compete with Kabaata on TikTok. Who is Kabaata? Does he have a proper job? But that is his job. Doesn't he earns from it? Wait. Sagalo beri nawe nga bali abalowooza the proper job oyina genda mu office. Sokolindeko Kasuku. I cannot debate with any person. Ekisookerwako basis ya argument yonna wasomaki. Kabaata yasomaki. Ah, city spokesperson. Thank you so much. Kati debate cancelled. Anoonye beyamala nabo omujiji banyumi. Mwebale gene mansi n'okubeera nga mutugoberera waneno ku Beyond the Newsroom akume atakumira mpeera ayisa abasajja Kabaka magulu nyondo chuchu bene ate agene mansi n'okubeera nga Mukama mutukumira maama Nabagereka Sylvia Najinda agerekere Obuganda mubere bulungi amwera bamba kubiriza okwagala ennyo ensi yammwe ate era nogenda maaso n'okubeera nga mwagaliza bannammwe ky'ojagaliza kyenkwagaliza so tweyagalize bulungi akumata kumira pera Beyond the Newsroom nze Deni Mukama akuume.